do not just happen. Wadugamba njina mukama yagenda obikola ebyange mukama yabikola katonda tamala gabikola ng'abikolera abantu abatalina strategy oba abatafaayo oba abatataddemu input yonna takyagala lwaki mu buli kyonna katonda kyagenda okukola muli mu paati ye naye ate naawe muli mu paati yo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ekyo zifunyisa amawako kya katonda naye ekyokusongola obuti ekyo kyo kikyo. Kiki? Ekyokusongola obuti kyo kyani? Mpuliriza, ekyo zifunyisa amawako ziwake zituuke n'okuzaala ekyo kya Mukama. Ekyokuliza omwana munda muli kya Mukama naye ekyokusongola obuti ekyo kyo kikyo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Olya kyeŋŋamba? Mutegera bye njogera? Oyagala nkikuddiremu? Ŋŋambye ekyo zifunyisa amawako ne gatuuka n'okukula ne olubuto eggwako ne likula ne zituuka n'okuzaala kya Mukama naye ekyokusongola obuti mwana wa taata ekyo kyo kikyo. Ekyokusongola ki? Ekyokuleeta omusajja n'akuwasa ekyo kyo kya Mukama naye ate ekyewunyisa ekyokusanirira enviiri wangi n'okwesiga ebizigo wangi ekyo kyo kirabika kikyo. Ekyo kyo kirabika kikyo. Ekyokwambala obulungi kirabika kyo kikyo. Ekyokuteekako akantu kaffe kali kategedde ako kirabika ekyo kikyo. Ekyokusongola obuti ngambira ne bantu okusongola obuti kyo kirabika kikyo. Ekyo si kya Mukama mugende ekyo kikyo. Katonda tagenda kujja kusanirira enviiri akusiga lipusitiiki akuteekeko ka make-up akusenya amannyo akusala ebyoya mu nkwawa. Ekyo tagenda kukikola. Ekyo gamba ne bakune nti ekyokusongola obuti ekyo kyo kikyo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bulaza babulaza mu ngambeko nti amiina. Wangi ekyokuleeta sisita kya Mukama, ekyokuleeta sente zinamuwasa kya Mukama naye kirabika ekyomugamba kyo kikyo. Ekyo kyo kikyo. Ekyokusongola obuti kyo kikyo. Ekyokutereeza bizinensi yo kyo kikyo. Ogiteeka mu kafo akali strategic kyo kikyo. Ekyokuteekayo display with some wisdom n'omanya biki bye bateeka ku display ekyo kyo kikyo. Ekyokuleeta bakasitoma ne batuuka n'okugula kya Mukama. Wangi ekyokuleeta abanaalya emmere yo eyo gy'ofumba kya Mukama yalina basagula abaleeta naye ekyokusiika ku nvaazo ate notayiwa amazzi mangi mu nva wangi kirabika ekyo kyo kikyo. Leka kuteeka mu busiru bwerero olikugamba nze ezange enva ezange baliirawo ezange baliirawo buliizi. Yesu yamanya ngeri gy'abaleeta omanya abaleeta abasiriwazizza ne bwe njiwamu amazzi amangi banaaba abasiriwaza tagenda basiriwaza mirembe gyonna era bajja kumala babuuke wangi. Leka kumala gafumbafumba bintu bitategerekeka mmere esiirira kiremu ennyama ogisala n'ogiyiwamu akadomola kalamba ak'amazzi obunyama ne buwuga bwe buti nga bulinga ebikere mu supu. Kati goli ku kimu bwe Yesu abanga abaleeta baliirawo. Yesu abanga abaleeta bagenda kuliirawo okumala emyaka emeka. Bwe wanajjawo okumuliraana awo amanye okufumba obulungi onoomuwona. Bwe wanajjawo kompitita onoomuwona. Sisita wafumbirwa n'olowooza nti otuuse biwedde watuuka gye wali olaga. Kubanga blaza yamala okuwasa yakuteekako empeta byaggwa kakati oli wali mu makaage bw'okola gwakuzaala gwokka ogezza okoma eri enviiri zitunudde eri amabeere togaleega gali muli gacakalanga galinga giraavuzi kwegamba oli wangeri enkwawa ziwunyanga bwe zaagala kubanga watuuka kyagga olinamu n'ekibuuza kati ate bwe namala okuzaala okyantwalawa gundi gwe weegendereze. Ate kati wano ondagawa ne bw'oleeta twera nze sivaawo gundi bayinza okulekawo awo wo n'osigalawo naye ate ye nadduka.
ate ayinza okudduka gwe weefuddefudde bwotyo bwotyo weefudde namagwatala ate oli yalina obwana obumukema bwesala enankani ezenkunamyo bwesala obuwero bwambala engoye zibutuuka bwangerigeri buli awo n'obukuguddeko ekifuba naye gwe oli ku kimunzi ate kati nina gyendaga nze sina gye ŋŋenda gundi gwe gamba kunedi gundi gwe oyo agenda okuyomba ndi huyo bulaza ayomba huyo bulaza duseneka gundi nga yagenze da ali eri mu biraga nti oyomba ŋŋenze tonnabawulirako mu kibuga tonnabiwulira gamba kuli ndi gundi gwe beera mu kiraasi ekyakatonda okuba ndi yakuwa obufumbo kya mukama naye ekyokwetereeza n'osigala ng'oli mu sheepu munno oli ayakulaba n'asigala nga kyeyalaba luli waakiri ng'akyakiraba alaba mulekeremu lekamu akalaga nti akyakiraba kyeyalaba luli wali awulira walaga musumba gwe tomanyi byeyogerako wali ozaddeko musumba gwe bwe tuzaala tukyuka musumba siganye bwe tuzaala tukyuka olubuto ne luyiika eno akabina ne kaggwako nange sinagaana naye kakomyekomyewo olubuto lukomyekomyewo lusibe eggata naawe eremerako naawe kola otya naawe eremerako myaka nga gijja naye ngaogirwanyisa ebisoboka birwanyise nene kagamba nze natuuka namala nze kyaggwa ate ontwala wane wooleta trailer gundi gwe leero nyinayo abampulira nkyalinayo abanjagala nkyalinayo mikwano ekyokusongola obuti gamba neiba nti ekyokusongola obuti kyo kikyo muŋŋambye najja bitegera atandise obitegera mugaye nti katonda ekyokusongola obuti ekyo kyo kikyo okusiikasiika ku nsonga ensonga gisiikesiikeko kituufu katonda ezabiwugawuga agenda zireeta ezabujagijaga agenda zireeta naye zeetaaga okulaba obuti gamba niba nti ensolo zeetaaga okulaba obuti obuti nga buli mu kkala gy'oyagala okulaba obuti nga bukwatagana n'okwolesebwako oyagala za bujagijagi teekawo obuti nga nabwo bwa bujagijagi oyagala za biwugawuga teekawo obuti nga nabwo bwa biwugawuga strategy ekyo katonda akikulekera gwoba okikola beera mu ndagano ne katonda ekirala gamba mukama kwe strategy mu buli kyokola gamba mukama kweki strategy ekimu ku bigendo gireeta is God is given wisdom gye bayita divine wisdom yegenda okugamba nti kati kino kikole kino tukikola yongeramu na kino teekayo na kino kola na kino buuza katonda akuwa amagezi edduuka gye waliteeka ekika ky'abakasitoma b'otagetinga bajjayo kubanga oteeka okuba olina target customers bw'oyagala bagule ekika ky'abakasitoma bw'oyagala bagule wali ampulira eyo gye wateeka edduuka lyo bajjayo okakasa bajjayo kubanga kyotunda kiteeka okuba nga kiriko abakigula waliwo type y'abantu abakigula ebyo tebasaba busabi n'oyogera ennimi n'obitegeera ebyo ogamba mukama nti mpa amagezi mu buli kyonna kyotunda buli product eriko abantu abagigula buli product wali awulira naye olina okusooka newebuuza kino ekika ky'ebintu bino byentunda ekika ky'abantu benjagala babigule eno bajjayo gwe wali olabyeko billboard etunda Mercedes Benz ngeri mu kisenyi wangi era bw'ogirabayo nga bagitadde wali teweewuunya nnyo ani gwanoonya anoonya ani ayagala giguza ani tosobola kwewuunya nnyo ng'olabye billboard Spear Motors Mercedes Benz mu kisenyi oba bwayise oba ekatwe nga gyagitadde otandika nawe okubuuza noga nti onaayagala kuguza baani wano baani baayagala okuguza naye ate bwegisiŋŋaana ebwe bajja mu koona ku Ntebe Road nga bagitadde bwe bati Mercedes Benz Spear Motors
n'okisingana ku ntebe road teweewuunya omanya nti abagula Mercedes bayitaawo babeera bava ku airport. Nolwekyo n'ebyo by'otunda gy'osongoledde obuti naye wakulu nnyo osongodde obuti. Bw'osongodde obuti nsolo ki z'oyagala zibulabe? Ani gw'oyagala abulabe? Oteeka omumanya. Yakobo yamanyanga n'agamba buno bwabiwuugawuuga ze njagala zibulabe ze zino ez'omusitukwa njagala bwe zibulaba buno bwe zibulaba ziwaka za biwuugawuuga. Eyo knowledge oteeka okuba ng'ogirina. Ani awulira ngambeko nti amiina?